Mwete muli tukula wataliye munave musai kwa Yesu, musai kwa Yesu banazanyo abakwabo mumwoyo kalete mulwa naye muyanguwe muri chibi munawe mumusai muri chibi itukula wataliye. Amina. Bwalikoma wona tomulokozi namanyine ekitiibwa kingi abata n'ababalingira waffe. Kitaffe omwagalwa, twagala okwebaza ku lw'omusaayi ogwayika ku mussalaba, twagala okwebaza
Ukula Salva Yesu. Okwebaza Mukama webale olw'omusaayi ogwo ogwayiika ku musaalaba. Tukwebaza balamusizaako nnyo mwenna mu linnya erisinga amannya gonna, erinnya eryaweebwa amaanyi, erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Mbatumiddeko nnyo mwenna gye musinzidde okubeera nti mutuwuliriza, kulabika nti mugoberera pulogulaamu zino zigenda mu maaso. Mbajjukiza nti wiiki eno yonna tuli mu kwogera ku kiyitibwa obutuukirivu ng'ekirabo ekyatuweebwa. Tujja kuba twogera ku nsonga eziwerako ezikwatagana n'obutuukirivu buno. Njagala kujjukiza nti bangi mu ffe tulowooza nti obutuukirivu buno bwe twaweebwa, bangi olyawo abatono nga bakitwala nti bwava mu bikolwa eby'omubiri oba eby'amateeka. Kati ne tutayawula obutuukirivu ki bwe twafuna nga ekirabo tuli ffenna. Kino bw'omala okitegeera kikuyamba mu lugendo luno olw'obulokozi lwe twatandika. Kamaffe ebazibwe. Kikuyamba okumanya identity yo, weezuula n'omanya kiki ky'oli mu Mukama. Otherwise bw'otakitegeera oyinza omala emyaka gyonna mu bulokozi naye ng'olimu nga munnaddiini. Amiina, ng'olimu nga munnaddiini. Kino bw'olema okukitegeera ekirabo eky'obutuukirivu kye twaweebwa. Kimanyi bangi bayimba oluyimba batambula nga banyenya emitwe, siri mutuukirivu, siri mutuukirivu, siri mutuukirivu, siri mutuukirivu. Kireeta ekyo ddiini eyatuyingira munda mu mitima nejjula. Kristo n'atajjula naye eddiini nejjuza emitima gyaffe. Oba olyawo n'okubulwa okusomesebwa okulungi okutegeera kiki kye twakkiriza era obutuukirivu bwafuna bwajja butya. Kama ebazibwe. Baruumi 10:10 nga bwe tugamba nti gwe mutwe lwe lunyiriri lwe twasimbamu lwe tuyinza okwetooloolerako then ne tukwata amakubo amalala. Amiina. Kusaba olirize n'obwegendereza nga bwe tuyiga mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Baruumi 10:9-10 agamba nti kubanga bw'oyatula Yesu nga ye Mukama n'akamwako n'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu, olirokoka. Kakati okulokoka kuno kulimu confession, you confess, kye twandiise shahadu, kwatula. Kakati oyatula obulokozi. Bw'omala okwatula obulokozi kiva mu mutima gwo munda, mutima gukkiriza, then akamwa ne kaatula. Akamwa bwe kaatula ekiddako awo kya mwoyo, ekyo kye tutategeera. Weeraba bwerabi ng'ovudde ku crusade, weeraba bwerabi ng'otambudde n'owulira ekintu mu ggwe, ng'owulira owewuse, ng'owulira ofuuse mupya, ng'owulira ebintu byonna bikyuse, olaba ensi kati oli mu ndala.
ekintu ekibeera awo oyinza obutakitegeera. Amiina. Kiyinza okutambulirako wiiki nnamba, kiyinza okutambulirako mwezi mulamba, naye ng'owulira okyuse. Mukama yeebazibwe. Entiisa n'eyambala obulamu bwo. Abadde anywa omwenge olunaku ng'onywa ejjupa 10 owulira ng'otandise okukendeeza. Onywayo eccupa zo nga 7 zijja zikendeera. Bw'oba ng'olina ebintu by'obadde okola eyo fuwa mmindi, otandika okufuna entiisa, ndi mulokole, nalokose. Kati ekyo kitandika okubeera muggwe munda. Mukama yeebazibwe. Waliwo ekintu ekiba kyambala obulamu bwo kyekiriwa. Ekintu ekyo ekyambala obulamu bwo kye kino ekiri mu Baluumi 10 n'olunyiriri olw'10. Kubanga omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu era yatula n'akamwa okulokoka. Mukama waffe yeebazibwe. Omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu. Kakati omutima guno gwe twogerako si gwe guno gw'ennyama, naye omuntu ow'omunda yasarendalinga n'addayo eri gye yava mu kifaananyi ne mu kutondebwa kwe yalimu. Kubanga jjukira Bayibuli tusomesa mu Befeso 4:24 nti ffe twatondebwa mu butuukirivu na butukuvu bwa Katonda. Mwe twatondebwa. Mukama yeebazibwe. Twatondebwa mu butukuvu n'obutuukirivu bwa Katonda. Olunyiriri olwo twalusomako, tuyinza okuddamu odunoonya ne tulukakasa. Befeso 4:24. Ojjukiza nti oli ku Just Gospel Media Uganda, kitundu kyaffe ndoza kyakuna. Befeso 4:24 nti okwambala omuntu omuggya eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda mu butuukirivu ne mu butukuvu obw'amazima. Kakati gwe watondebwa, omuntu ow'omunda yatondebwa mu butukuvu n'obutuukirivu bwa Katonda. Tukaddemu, omuntu ow'omunda yatondebwa mu butukuvu ne mu butuukirivu bwa Katonda. Kakati omuntu yagwa. Tewali n'omu yasobola kusemberera Katonda kubanga yagwa era n'adduka mu lusuku lwa Katonda. Kakati ekyo ekibi ekyo ne kitambula. Yeebazibwe Mukama. Ne kitambula kuva ku Adamu ne kitutuukako ffenna. Kakati ekyo ne kijjawo ekifaananyi ky'obutuukirivu n'obutukuvu omuntu mwe yatondebwa. Mukama yeebazibwe. Kakati Katonda okumanya wa kisa n'asigala ng'akyatunoonya atuddize obutukuvu n'obutuukirivu bwe twasuula. Kakati Baluumi 10:10 kyava asomesa nti kubanga omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu era yatula n'akamwa okulokoka. Kino kijjanga kirabo. Bayibuli ekisomesaako nga kirabo. Ekirabo eky'obutuukirivu kye kyambala obulamu bwaffe. Twakifunako, twakirimuko, twakirinako ne kituvaako kubanga kye twatondebwamu. Tukaddemu, kye twatondebwamu. Ekyo kye twali tuli ekyo. Mukama waffe yeebazibwe. Ekyo kye twali tuli. Kakati bwe tugwa tuva mu kitonde, tuva mu kifaananyi ekyo kye twalimu ne tuyingira ekifaananyi ekirala. Bayibuli esomesa mu Bakolinso 2:5-17 ti omuntu yenna bw'aba mu Kristo abeera kitonde kijja. Ebyedda byonna biggwaawo, biba bifuuse bipya. Omuntu oyo bw'aba mu Kristo munda
kitegeeza bw'okkiriza Kristo ebyedda bivaawo n'ofuuka omuntu omuggya. Omuntu oyo omuggya si yono ow'okungulu, y'oli ow'omunda, si mubiri wabula oli omuntu ow'omunda, yafuuka omuggya. Kyobala Bayibuli esomesa nti newankubadde ng'omuntu waffe ow'okungulu aggwaawo, naye omuntu waffe ow'omunda adda bujja bulijjo kwe kulokoka. Mukama waffe yeebazibwe. So okufuuka omuntu omuggya tuddizibwa buli obutuukirivu obwatuggibwako tukatereeze, tudda mu butuukirivu buli eri Adamu bwe yayonoona n'agobebwa mu lusuku lwa Katonda. Okugobebwa mu lusuku lwa Katonda, ekyambalo eky'obutuukirivu n'obutukuvu kyeyatondebwamu kimuggyibwako, kimuvaako, kubanga yayonoona mu maaso ga Katonda. Yeesanga ali bwereere, so ekyambalo ne kimuvaako. Naye Katonda ye yasigala akyakunoonya gwe nange. Kati ekyambalo ekyo kituddizibwa ku mulundi guno, kituddizibwa nga kirabo. Amiina. Ku mulundi guno Kristo ogenda ku musaalaba, obutuukirivu buno n'obutukuvu buno butuddizibwa nga kirabo. Mukama yeebazibwe. Butuddizibwa nga kirabo nti weebale kulokoka, weebale kukkiriza Yesu, weebale kubanga mu kufa kwa Kristo ffe tufuuka batuukirivu kubanga tumukkiriza. Naye kino ekirabo bwe kijja mu ffe kibeera naffe kubanga kirabo kituweereddwa Katonda. Bayibuli esomesa mu Bakolinso ekyokubiri 5:2 Bakolinso ekyokubiri 5:2-21 kyetuva tubeera ababaka mu kifo kya Kristo. Tuddemu tusome Bakolinso ekyokubiri 5:2-21 kyetuva tubeera ababaka mu kifo kya Kristo, Katonda ng'afaanana ng'abeegayirira mu ffe. Tubeegayirira mu kifo kya Kristo mutabagane ne Katonda. Kutabagana. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Kutabagana. Omuntu atabagana yabadde ayawukanye ne munne. Bw'oyawukana ne munno ne mukomawo munyiize, muyombye, ne mulwana. Kati mukuddiŋŋana okwo tukuyita okutabagana. Kaakati ffe gwe nange ayogera wamu ne Katonda twali balabe na balabe, nga buli omu ali wala ne munne. Naye Katonda kye yakola n'atusaasira, Kristo n'atugatta, n'atutabaganya ne Katonda. Kristo nga ye mediator wakati waffe ne Katonda, yatubridginga ne Katonda. Kyevala Bayibuli esomesa olunyiriri lwa 20 Bakolinso ekyokubiri 5:2-21 olwa 20 lugamba kyetuva tubeera ababaka mu kifo kya Kristo, Katonda ng'afaanana ng'abeegayirira mu ffe. Tubeegayirira mu kifo kya Kristo mutabagane ne Katonda. 21 atamanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe, ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Ffe
tufuuka obutuukirivu bwa Katonda mu Kristo. Mukama ffe yeebazibwe. Lwaki? Twakirimu. Kristo n'atutabaganya era Kristo y'atuweesa obutuukirivu obwo, kubanga kirabo kyaffe kituweebwa nga tukkiriza Kristo. Kukkiriza bukkiriza Kristo, omuntu ow'omunda y'akyuka n'ava mu kifaananyi ekyo ky'alimu n'ayingira mu kifaananyi ekirala. Kati bino byonna ebirala sooka obiveeko. Ntambudde bubi, nalokoka, naye nkyakola bwe nti siri mutuukirivu. Nalokoka naye ndi bwe nti kati siri mutuukirivu. Eyo sooka oveeyo, tetunnaba kugendayo. Sooka otegeere mu byonna ekirabo kino eky'obutuukirivu wakifuna otya? Kyajja kitya? Kigasa ki mu bulamu bwo? Ekirabo eky'obutuukirivu ekyo wakifuna otya? Mukama yeebazibwe. Ekirabo kino eky'obutuukirivu kijja ng'okkiriza Kristo. Ng'okkiriza Kristo. Baluumi 10 n'olunyiriri lwa 4 Bayibuli esomesa nti kubanga Kristo ye nkomerero y'amateeka olw'okuweesa obutuukirivu buli akkiriza. Buli akkiriza ofuna obutuukirivu. Buli tukaddemu ffenna, buli akkiriza Kristo ofuna obutuukirivu. Buli akkiriza. Mukama waffe yeebazibwe. Butuukirivu obufuna kubanga okkiriza Kristo. Kristo ye nkomerero y'amateeka olw'okuweesa buli akkiriza obutuukirivu. Buli akkiriza. Baluumi 10 n'olunyiriri lwa 4. Gwe kasita okkiriza Yesu ofuna obutuukirivu. Kirabo kikuweebwa. Kirabo tukiddemu ffenna. Kirabo kikuweebwa. Kakati bannaffe abalinda ba paapa babafuuweko eddusu balyoke babayingize mu lubu lw'abeesiimi no layini y'abatuukirivu mugende e Roma. Naye ne waffe mu Kristo ffe abaalokoka ne tukkiriza Yesu twafuna ekirabo eky'obutuukirivu. Ye muntu waffe ow'omunda okudda mu kifaananyi kye yatondebwamu. Ye Befeso 4:24 watondebwa mu butukuvu n'obutuukirivu bwa Katonda. Waliwo ennyiriri ze tugenda okusomako ffenna badde ndinoonya wano. Kusaba n'obwegendereza owulirize ebigambo bino, asobola biwandiike. Manyi omuntu omu, babiri, basatu bitegeera bino bijja kugasa obulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ate bw'obitegeera ne munno omutegeezeeko, ne munno omumanyise ategeere ebigambo bino. Mukama yeebazibwe. Baluumi 5 tugenda kusoma 16. Baluumi 5:16 olw'obudde tujja kukoma ku lunyiriri lwa 20. Nyiriri zigenda kuba mpanvuko, tuzitememu mangu. Weetegese tutandika okusoma. Baluumi 5:17. Baluumi 5:17. Oluwaddembe naawe ali eyo, buuza ku munno ali eyo, musumba we akusumba.
mukwano gw'oyo gw'otambula naye mu by'omwoyo obuuzeeko wayi kino kiri kitya, ajja kunnyonnyola. Bwakutegeeza mugabaneko mwenna mu disikasinge nti nawulidde gundi abadde ayogera bw'ati, kiri kitya, tubikule ku Bayibuli. Kati nno ekijja okuyamba kwe kuwandiika, mubeere nga mufuna dialogue eri herefe nga temukaayana naye nga muyiga. Amen. Baluumi 5:17 tutandise, 16 paka 20. Tutandise, weetegese. Amiina. Baluumi 5:16 paka 20. Kansube nti weetegese. Era nga Baluumi 5:16 tutandikidde paka 20. Era nga bwe kwajja ku bw'omu eyayonoona, ekirabo tekyali bwe kityo, kubanga omusango gwava ku omu okusinga, naye ekirabo ne kiva mu byonoono ebingi okuweesa obutuukirivu. Amiina. 17 kubanga olw'okwonoona kw'omu okufa kwafuga ku bw'omu, okusinga ennyo abo abaweebwa ekisa ekisukkirivu n'ekirabo eky'obutuukirivu balifugira mu bulamu ku bw'oyo omu Yesu Kristo. Ekirabo eky'obutuukirivu, okufa kubanga olw'okwonoona okw'omu okufa kwafuga ku bw'omu. Kakati okufa kwayingira ku bw'omuntu omu. Mukama yeebazibwe. Era kyatwala omuntu omu okuggyawo okufa okwo, naye okusinga ennyo eri ffe abaweebwa ekisa ekisukkirivu n'ekirabo eky'obutuukirivu balifugira mu bulamu ku bw'oyo omu Yesu Kristo. Olunyiri luno kirugezaako okutegeeza nti Adamu yayonoona. Adamu yayonoona, okufa ne kuyingirawo ku lw'omuntu oyo omu, naye ate era kyatwala omuntu omu okuggyawo okufa okwo. Njagala kujjukiza nti okufa kwaliwo naye tekwali na maanyi. Kati ekibi kino ne kizuukiza amaanyi g'okufa. Kati kitwala Kristo okuggyawo amaanyi ag'okufa. Okufa weekuli mu ffe abalokole abakkiriza Kristo, naye tekulina maanyi. Mukama yeebazibwe. Kakati ffe twaweebwa ekisa ekisukkirivu, ekisukkiridde n'ekirabo eky'obutuukirivu. Kirabo kya butuukirivu. Gwe nange bwe tukkiriza Kristo tuweebwa ekirabo eky'obutuukirivu. Omuntu waffe ow'omunda bw'akuloosinga akaguwa n'adda ku ludda lwa Kristo, aba afuuse mujja, kwe kutondebwa kwe yalimu okw'amazima. Mu lubereberye Befeso 4:24 kwayogerako nti gwe watondebwa mu butukuvu na butuukirivu bwa Katonda. Olunyiriri olw'18 lugamba kale bwe kityo. Baluumi 5:18 we tuli. Kale bwe kityo ng'olw'okwonoona kw'omu omusango bwe gwasinga abantu bonna, bwe kityo n'olw'obutuukirivu bw'omu ekirabo kyali ku bantu bonna okwessa obutuukirivu bw'obulamu. Okawulidde? 18 tuluddemu. Baluumi 5:18. Kale bwe kityo ng'olw'okwonoona kw'omu oyo Adamu omusango bwe gwasinga abantu bonna, ffenna omusango gwali gwatusinga. Abamu omusango ogwo gukyabasinga, naye ate kati ffe abaguvaamu abakkiriza Kristo, Bayibuli kye betusomesa mu Baluumi 8 n'olunya olusooka nti tebaaliko musango abo abali mu Kristo. Kati bano abatannaba kukkiriza Kristo omusango ogwo bakyagulimu, guli ogw'omwoyo bakyagulimu. Lwaki?
olw'ensonga nti bo tebannaba kufuna kirabo ekyo kya butuukirivu. Muntu waabwe wamunda kukyuka kudda mu butukuvu n'obutuukirivu bwe yatondebwa. Kyova la Bayibuli esomesa Baruumi 5:18 nti kale bwe kityo ng'olw'okwonoona kw'omu omusango bwe gwasinga abantu bonna, omusango bwe gwasinga abantu bonna, bwe kityo n'olw'obutuukirivu bw'omu oyo boogera ku Kristo, ekirabo kyali ku bantu bonna okuweesa obutuukirivu bw'obulamu. Mukama waffe yeebazibwe. Kati ekyo kyali kirabo butuukirivu ffenna ku lubereberye kirabo kitwali tukirina. Kirabo ekyo twali tukirina, omuntu bwe yagwa bu ne kimubuukako. Kati akizza ye Kristo yekka. Kyova olaba Bayibuli tuyigiriza mu Baruumi 5:19 we tutuuse, kuba olw'obutawulira bw'omuntu omu oli abangi bwe baafuuka ababi, bwe kityo n'olw'okuwulira kw'oyo omu abangi balifuuka abatuukirivu. Olw'okwonoona okw'omu oli Adamu bangi baafuuka babi. Kakati era kitwala omuntu omu oyo ye Kristo abangi okufuuka abatuukirivu. Kijja kitya nga tukkiriza Kristo? Baruumi 5:19 yatukakasa nti olw'omuntu omu bangi bafuuka babi, era olw'omuntu omu bangi bafuuka abatuukirivu, kye kireeta Kristo. Kakati Bayibuli tusomesa mu Baruumi 5:20 agamba nti era n'amateeka ne gayingira okwonoona kusukkirire, naye ekibi bwe kyasukkirira ekisa ne kisinga okusukkirira. Mukama yeebazibwe. Ekisa ne kisinga okusukkirira. 21 ng'ekibi bwe kyafugira mu kufa, era n'ekisa bwe kityo kiryoke kifuge olw'obutuukirivu okuweesa obulamu obutaggwaawo obwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ekibi kyafugira mu kufa, era n'ekisa bwe kityo kiryoke kifuge olw'obutuukirivu. Kati olaba nti olwaleero ffe tufugibwa kisa olw'obutuukirivu. Ekisa ekyo maanyi ge gatuwanirira, maanyi ga Katonda ge gatuwanirira okutuyisa awo wonna ewandirowoozeddwa nti wakaluba. Ekisa ekyo kituyisaawo, naye tekitegeeza, era nali ntegeeza ku booluganda abamu, ekisa ekyo si kye kitusindiikiriza ate okwonoona. Toyonoona n'ogamba nti ate ndi mu kisa. Nedda, ekisa tekiwanirira kibi kyo ky'okola. Ekisa kikuwanirira butagenda mu kwonoona, wabula ekisa tekikusindika mu kwonoona. Kisa maanyi ga Katonda agakuwanirira okuyimirira mu lugendo luno lwe twatandika nga tetulwetegekedde, nga tetumanyi gye lwatandikira, nga tetumanyi na gye lukomekereza. Banga era bangi mu olwaleero mukyawakana mu mitima gyammwe nti tetuli batuukirivu, era weekomerera emisumaali ku mutwe buli lunaku. Siri mutuukirivu, siri mutuukirivu, siri mutuukirivu. Myaka 10 oli mu Yesu, myaka 5 gy'obala, myaka 2 obala emyaka 3 mu Yesu, naye osiiba weekomerera misumaali ku mutwe na bigere. Siri mutuukirivu to. Kakati watandika obulokozi buno olugendo lwabo nga tomanyi gye bitandikira ne gye biggweera. Awo ekisa kya Katonda kye kikuwanirira. Mukama waffe yeebazibwe. Obudde butugoba, naye nina olunyiriri lwe mbadde njagala tusome tumalirize nalwo. Baruumi 4
olunyiriri mpanvu naye tugenda kusoma olunyiriri lumu lwokka, olunyiriri olwa 13. Baluumi 4:13. Baluumi 4:13. Kubanga okusuubiza tekwaweererwa Ibulayimu newankubadde ezzadde lye mu mateeka. Tuli mu Baluumi 4 n'olunyiriri lwa 13. Otussewo Baluumi 4:13. Kubanga okusuubiza tekwaweererwa Ibulayimu newankubadde ezzadde lye mu mateeka, nti alibeera musika wansi zonna, wabula mu butuukirivu obw'okukkiriza. Ibulayimu aweebwa obutuukirivu si mu mpisa y'amateeka, wabula aweebwa obutuukirivu mu mpisa ey'okukkiriza. Kakati omuntu yenna ageraageranya obutuukirivu bwe mu mpisa ey'amateeka, gwe toli nsigo ya Ibulayimu. Ibulayimu obutuukirivu bw'afuna abufuna mu kukkiriza. Kyova olaba nti ffe abalokoka tuli nsigo ya Ibulayimu. Mukama yaffe yeebazibwe. Bayibuli esomesa mu Baluumi essuula ya 4 olunyiriri lwa 14. Kubanga Baluumi 4 olunyiriri lwa 14. Kubanga ab'omu mateeka singa be basika, okukkiriza singa kudibye, era n'okusuubiza singa kuggiddwawo. Kama yeebazibwe. Singa ab'omu mateeka be basika, okukkiriza singa kudibye, naye okukkiriza tekusobola kudiba kubanga mwe twayita okuweebwa obutuukirivu. Kati gwe wenna namaliriza ayakkiriza Kristo n'olokoka n'oweebwa ekirabo nga bwe tukisomye, wafuna ekyomuwendo. Wafuna ekyomuwendo. Ekisooka okitegeere. Bino byonna ebisigadde sooka obiveeko, naye sooka otegeere. Tuula wansi, tegeera ky'oli mu Yesu, nti oli mutuukirivu, oli mutukuvu wa Katonda. Obutukuvu n'obutuukirivu bitambula wamu. Kankuwa olunyiriri lumu lwokka tumalirize. Bafiripi 3 olunyiriri lwa 8 ne 9. Tuggalewo kubanga dakiika 4 ze bampadde ziweddeko. Baluumi essuula Bafiripi 3:8-9. Bafiripi 3:8-9. Naye era n'ebintu byonna nabirowoozanga kufiirwa olw'obulungi obungi obw'okutegeera Kristo Yesu Mukama wange. Ku bw'oyo nafiirwa ebintu byonna, era mbirowooza okuba nga mpitambi, ndyoke nfune amagoba ye Kristo. Amiina. Era ndyoke ndabikire mu ye, nga sirina butuukirivu bwange obuva mu mateeka. Omutume yali amanyi amateeka kubanga ge yakuliramu, ng'amanyi n'okugakwata, naye era still akugamba nti obutuukirivu bw'alowoozaako si bwa mateeka. Bafiripi 3:9. Era ndyoke ndabikire mu ye, nga sirina butuukirivu bwange obuva mu mateeka, wabula obutuukirivu obuliwo olw'okukkiriza Kristo, obuva eri Katonda mu kukkiriza. Kale ebisigadde byonna biyinza okugaana, naye nkusabye Bafiripi 3:9 omutegeere.
era ndyoke ndabikire mu ye nga sirina butuukirivu bwange obuva mu mateeka, wabula obutuukirivu obuliwo olw'okukkiriza Kristo obuva eri Katonda mu kukkiriza. Kakati obuzibu bwe tulina ffe nti tukwata obutuukirivu obw'amateeka ne tubugatta n'obutuukirivu obw'okukkiriza ne tutambula nga twekuba emisumaali. Siri mutuukirivu, lwaki siri mutuukirivu? Ejjo nayonoonye, luli nakola bwe nti, kati luli nenkola bwe nti. Ali mu mateeka, ali mu mubiri. Kati obutuukirivu obw'oku musaalaba n'abuzza mu mateeka, ne yeerabira nti ate nsigo ya Ibulayimu mu kukkiriza. Ate nga Ibulayimu okubeera nti ye kitaffe mu kukkiriza tekyamutwaza mubiri mateeka kufuna butuukirivu obwo, wabula kukkiriza. Mukama yeebazibwe nnyo. Lwaki tetukomye wano ne tweyongerayo olunaku oba oliawo lw'enkya ne tulaba ebintu ebirala. Tugenda kugendako mu maaso tulabe ensonga endala. Buno obutuukirivu tuli mu kwogerako bwe twandiyise positioned righteousness, forensically righteousness, oba oyinza okukiyita the imputed righteousness. Imputed righteousness bwe butuukirivu obwava mu Kristo mu kibi ne buyingira mu ffe bututukuze. Ng'ekibi kyava mu Adamu kye tuyita imputed sin. Siini eyo yava mu Adamu nejja mu nsi n'etuyingiramu. Mukama yeebazibwe, n'etuyingiramu. We were imputed with sin from Adam. Kakati ekibi ekyo kiva mu nsi ne kigenda ku Kristo ku musaalaba. Kristo n'akitwala ku musaalaba. Kati Kristo ye kyakola, akwata obutuukirivu bwa Katonda bwe yamuwa ate n'abuyingiza mu ffe. Ekyo kye bayita imputation. N'abuyingiza mu ffe. Bw'abuyingiza mu ffe tubeera batuukirivu. Nga bwe tugamba nti tuli balokole, twalokolebwa. Kristo yatulokola ku musaalaba. Bwe kityo teyatulokola bulokozi, wabula yatulekera obutuukirivu ng'ekirabo nti tumyanse tudde mu butukuvu n'obutuukirivu bwa Katonda. Okumyansa okwo bwe butuukirivu. Kulokoka nga bw'oyimirira n'ogamba nti ndi mulokole nga tekikuswaza, then bw'oba oyimirira n'ogamba ndi mutuukirivu tekikuswaza. Era bwe mbagamba nti abatukuvu ba Katonda, abatuukirivu ba Mukama mwasibye mutya, tekirina musango kubanga kirina kubeera part of you. Kakati ndindako okugenda ewala nti ejjo navumye gundi, ejjo nabbye kasooli, siri mutuukirivu. Lindako okugenda yeeyo. Sooka otegeere kino kye wafuna kye wakkiriza. Bw'onaamala okukitegeera, then bino ebisigadde ojja sobola okwetereeza weka. Tugenda nakyo okukiraba mu maaso eyo. Lwaki Mukama takunjagalira? Nkusibudde Mukama akunjagalire, ekisa kya Katonda kikunkumire, maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Bye bye.